Alright, enteekateeka z'amadda ga Kyagulanyi kirabika zitandise. Betty Nambooze Bakireke, omu ku bakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform, asinzidde Nakifuma n'akoola oba n'ategeeza omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubanga akomawo ebutaka afuge eggwanga Uganda. Njagala atowulire Nambooze byayogedde. Tukomewo oli ku Vast Range 256 amanya n'eddoboozi bampita Kalirugambo Promax Simple MC live and directing. Kusaba subscribinga, tappinga screen, sharinga, tegeza munno nti tutuuse. Katukomewo after kolo mingi naye era tugubye ne tugamba tunaamalira wano ewaffe. Nzize wano kubeebaza okusooka byonna olw'okuwagira ennyo ate n'okwagala ennyo ekibiina kya NUP. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala era okubeebaza okuwagira ennyo ate n'okwagala ennyo pulezidenti waffe omwagalwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Tumusabira Katonda amubeera amukuume n'ab'omu maka ge mu kiseera kye Mukama amukomyewo eka mirembe, si kumukomyawo bukomya, naye amutuleetere kutukulembera bassebo ne bannyabo awo wabi. Ate bassebo ne bannyabo njagala kubeebaza okulonda Kiwanuka ono. Lwe twasemba okubeera wano waliwo wano omukolo. Kiwanuka ono yajja awo n'atuula wali era yasanga nze njogera wano eno, naye nina kye nabagamba abantu b'e Nakifuma nti ffe tuwagira kibiina kyaffe, era ekibiina bwe kituwa omubaka oyo gwe tukola ki, gwe tutambula naye. Nina mukwano gwange Sempaka oba aluwa. Sempaka namugamba nti Sempaka beera mugumu, ngenda kwagalira Kiwanuka kasitaafuuka omubaka wa wano weewuunya n'okukola ki, n'okwewuunya. Sempaka oli otya? Kulikayo mu mwanyi. Yali agenze mu kamwanyi kakola ki, naye kati nganze ssentebe w'ekibiina mu disitulikiti y'e Mukono njagala abantu abalinganga Sempaka bawandiika amabaluwa ageetonda olw'ebyo bye twayitamu, bakomewo mu kibiina tubatuma emirimu. Buyetondedde wano ate yetondera nze twetondera kiki? Kibiina kyaffe. Naye mwebale nnyo, nayita wano omulundi omulala pulezidenti yali azze kubalabako wano ne batukuba ttiya gaasi eyafikkawo ne bayiwa n'okukola ki? Mwebale nnyo okugumira ttiya gaasi wadde ebiseera bya COVID buli omu ambongere ku munne gwali naye. Bassebo ne bannyabo njagala njogera ebigambo bino nga mmwe bajulizi. Mu Uganda mubaddemu abantu abagamba nti nga bwe baatubba akalulu nze Nambooze, Kiwanuka ono, Amaniyo ne bannaffe abalala 47 olw'okuba baatubba akalulu ka pulezidenti, olw'okuba ne bannaffe bangi abeesimbawo ku bwemupi bababba, olw'okuba ssentebe waffe owa disitulikiti Mwami Muyanja Ssenyonga baamubba, nti ffe abatono abawonawo tetugenda kola ki? Kulayira. Kaakati njagala kubabuuza mwabe Nakifuma, baliwo mumwe ababadde bagamba nti olw'okuba baatubba nammwe abatono abayitawo Kiwanuka tolayira. Baliwo abagamba nti wadde baatubba naye mmwe abatono abawonawo mugende mu paalamenti musiikuule olutalo obwana obutono bulwanira mu ssanja. Njagala muwanike emikono abakamera babalabe awatali kuwalirizibwa.
Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kiwanuka mumwejjereza. Nange mu wiiki emu tujja kuba n'omukolo bwe guti emukono. Era abantu b'emukono mbabuuze. Era abantu b'emukono wadde nalayira. Ne bamala baŋŋamba nti vaayo era bwe nkola ki? Naye bassebo ne bannyabo. Omuntu atalina nsonyi tebamuziririra. Essajja bwe liba nga terikyalina nsonyi ng'oli mukyala waadyo oba tokyazira mmere. Kubanga bw'ozira neno ligirya buki? Gwe baziririra yalina ensonyi ng'ajja gamba nti bannange gundi lwaki azize. Nze neewunyizza Muzeeyi Museveni. Twagenze ne tugamba tetujja kujja kololo kukubira ki? Naye bwe yabadde ayogera yeefudde atakiraba nti entebe ezaffe ki? Nkalu. Kati ne ngamba oba olulala tugende ayogere nga bwe tufuguma. Ne bannange. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Paalamenti kufa abatono tuliyo nga bakubi ba nduulu. Twagala tusiikule enduulu mweno mujjanukule. Saagala mubeere awo abantu be Nakifuma mugambe nti Kiwanuka gy'ali kati atulwanirira. Tajja kusobola kulwana ng'ali atya? Mwe mulina kuwulira buwulizi nti omubaka waffe agambye atya ng'eno lukoya ng'eno lukola ki? Kati batandise obbanyigiriza gye mubadde mukolera mwenna babagobye. Bagenza abantu abalina ebibanja ne bagamba wano waliwo olutobazi. We bakugoba omukyayina wakola ki? Wazimba. Tukooye okukasuka emikono mu bbanga ne tubanga abatali bannannyini ki? Abantu ba Uganda, njagala mutandike okumanya ettiibwatiibwa lyammwe. Mutandike okukozesa obungi bwammwe. Muyimirire mugambe nti ekyo tukoze eki? Ffe ababaka bammwe tubeere nga bakaliisoliiso. Bwe tulaba ensonga ne tugiwaaba gye muli, bassebo ne bannyabo mbasaba muleme kutulekerera ate muleme tubanja bingi. Gavumenti abakwata omusolo mwe gwe muwa omungi sente baziridde. Obuvunaanyizibwa bwonna ne babutika omubaka waki? Omubaka wa Paalamenti yagula ambulance, omubaka wa Paalamenti yazimba eddwaliro, omubaka wa Paalamenti yawerera abaana, omubaka wa Paalamenti yasasulira abafiiriddwa, omubaka wa Paalamenti n'abeeraawo ng'obuvunaanyizibwa buki? Naye nga waliwo betuwa omuki? Omubaka wammwe bw'aba alina kyakoze mukisiime. Bwe baba balina bye bamuteekako mumugaanire. Bw'aba alina ekimusobyeko mumusonyiwe. Bw'aba alina watannatuuka mwe mumutuukirewo. Mwekolemu omulimu awo nga waliwo afudde ku kyalo. Mwesolozemu awo kasente muwandiike obubaka ku lw'omubaka Kiwanuka tukuweereza amabuga emitwalo 5 naye nga mugasonzaawo. Omubaka mumutuweeko e Kampala tuli batono. Kaakati nziza wano okubagamba okuvanga 9 Kawungeezi tugenda Kalangala. Tumaleyo omwezi mulamba kubanga waliwo ekifo ekyetaaga okuzzaamu omuki. Kaakati ogwo omwezi gwe tunaamala e Kalangala. Ate leka okubeera ekimenyedde noga nti kaakati mwezi mulamba Kiwanuka tetumulaba wano. Mbasaba mmwe mufuuke ba Kiwanuka, mmwe mufuuke ba Kyagulanyi, ab'emukono babeere bannambooze, mmwe mubeere b'amaniyo, mutuleke banange tuli 50 okuzingiza Uganda yonna. Bano abasajja baleese abantu baleeteddemu n'abavumi ng'oli omulaba yazze kukola ki? Ng'omulaba yazze kukola ki? Nga ye bamuleese buleesi nti gati gwe vuma abakola ki? Ate mwe muli mu social media era Kiwanuka ayombe entalo nambooze nyombe. Ezimu entalo muzimalanga muzikolanga ki? Nsaba munzikirize nziremu beebaza okutuwa omubaka. Nsaba okubategeeza nti omubaka nze ogwange ogw'okumulera ngukola. Kyemusanyukidde naye mwana alereka. Akola ki? Alereka.
tukowola munaffe Kaggwaye yatubulako akomewo nga bwe ŋŋambyani Sempaka bwe mugambye naye akole ki akomewo mu nyumba y'ewaffe ave ku muti akole ki ate kati ono kiwanuka naye yeefuula omusalamala n'agenda asala omuti gw'abendi walo n'akuba ekigoba tu. Akayimba bakamuyimbira oza ali kumuti Kyagulanyi akuyita kamangu Jemuli Indian UPA people power basebo ne banjabo mwebale nnyo message gye tubawa yakulemerako kukola ki Katonda abeere nammwe. Mama toyanzege naye badde okyayogera ne mwanyinaze najja na mugalo nsaba abantu bano babuuzeeko dakika nga 2 ate program zitambule. Nze akaseera kange mbula okwongera Honorable Nambooze nkamwongere people power our power kunga na chifu makunga bana chifu mwenna banadini bakitaffe mu Katonda abakulembeze bannange bakansalaza abenjawulo aba media mwenna abali wano bafutu soldier abakyala bamama abaana abavubuka mwenna mbasama ekitiibwa ate nzize wano okuyimirira wano okwebalizaako mukwano gwange Honorable waffe empologoma ya Nakifuma okwebaza Katonda okumuyisa mu kaseera akali akazibu mazima kisaanidde okwebaza Katonda kwebyo bye twayitamu duka tiyagasi embooko byonna mubimanyi mwabiyitamu nera twebaliza ddala Katonda nti mu bangi ffe yasobola okutuwanguza n'okutulayiza n'okutulangirira ebintu byali bibiri okuyitamu okulangirirwa nakwo kwali ki kwali kulala n'okulayira kwali ki kwali kulala. Bannange bannanakifuma erinnya eryange yenze Amaniyo mwebale nnyo ddala mwebale ddala naye nfukamidde neera nga neebaza okulonda Kyagulanyi pulezidenti waffe gwe mwalonda kubanga nkimanyi mwalonda Honorable Kyagulanyi nga pulezidenti. Bannange tetugenda kukola ki kubayiwa tugenda kulemerako nga nammwe bwe mwakola ki bwe mwalemerako olutalo olutandika butandisi ogwammwe mwagukola kati naffe katutandikewa eno tutandike okulwanira eno nga tukyabanja akalulu tubanja obwenkanya tubanja abaana baffe abali mu makomera tubanja abaana baffe babawamba nga tubanja Uganda eya buli omu yenna emujjemu ate tweyagale mu Uganda ki mu Uganda eyaffe. Mwebale nnyo nze neeyama okukola n'ababaka bano bonna kubanga ndi wa disitulikiti. Omukolo ogwange munajja bannange bwe nnaalangirira munajja. Mwebale nnyo mwebale ddala Omukama abanjagalire abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwa Katonda n'ensi yange. Yoga Kiwanuka Sulaiman nkwagaliza ekisanja ekirungi. People power, our power. People power, Our power. our power. People power. NUP Everywhere. NUP. Omukolo nange gumpitiriddeko mama kuba nateeseteese speech yange ya Luzungu nesigimaliriza. Mbadde kyenye nsomeko ebigambo bitono nojja. Ndane nakaogerako ebirala bitono mwanyinaze najja. Kakati ate mbadde njija ensimu ngitandike seeko wetwale najja. Kakati basebo ne bannyabo
omukolo guno twaguteeseteese okubeebaza era mwena nsanso nnyo okubalaba naye tugenda kukola ebintu bisatu. Ekisookera ddala meseji yange eri abakulembeze mwenna abayitamu nsaba muweereza abantu. Abakulembeze mwenna abayitamu nsaba muweereza abantu kubanga abantu be baba mandate okulaba nga olwaleero muli mu bifo bye mulimu. Ate ekyokubiri nsaba mweyisa bulungi abakulembeze abalondebwa nga mukyalina obuyinza oba nga mukyalina obukulembeze so that otuuka ekiseera nga tolina bukulembeze naye nga abantu bakyakukwatibwa ekisa. Nsaba namwe muweereza abantu mu kapasite yammwe kubanga kino emyaka gye mwatuwa 5 sababu twatandise ogitambula batubalira mu dakiika 2 tugenda kudda waneera abaana abasobodde okudda mu bululu nga tubasaba obululu. Baganda bange abatayitamu nsaba temuggwamu maanyi naye nze ne babaka bannange bano n'abalala bangi mu NUP ekyatuleta mu y'obufuzi okulaba nga buli omu akola kyasobodde okulaba nga eggwanga lyaffe likyuka. Naye njala bategeeza kisobola obutaba kati, kisobola obutaba nkya, kisobola obutaba mwezi gujja, naye Uganda ejja kukyuka. Tujja kufuna obukulembeze obulungi kubanga bajjajjaffe olutalo lwe bakyasinza okulwana olutalo olukyasinza okubeera substantial olutalo lwamala emyaka 62. Lwaki okwata NUP ensobi eyakamala emyaka 5 ng'erwanisa Museveni? Bajjajja baffe balwana paka abeetakkuluzaako abafuzi b'amatwale kyakubatwalira emyaka 60 nekyamala ne kituukirira. Mulowooza tekikyatuukirira? Olwaleero twategese omukolo gw'okwebaza abantu naye nsaba mbabuulire ku kyuma ekyo. Abantu be Nakifumu ambulance eyo twagireeta era lwe nava okulayira nagibalaga naye olw'okubanga twagala obatuusako obuweereza obutali mu kusosola maama kino kankyogera abantu bakitegeere. Twatuukirira district nga twagala tubakwasa ambulance eyo mu butongole ne batuteerawo emisoso gyonna ne tugikkiriza ne batugamba ekisookera ddala ambulance gijje mu mannya go ogiteeke mu mannya ga district ne tukkiriza. Ne batugamba ebifaananyi bya pulezidenti wo bijjeeko mu bulumi obw'ekitalo nenzijako ekifaananyi kya mukama wange n'ekyange nendekako ebigambo ebyo nga njala batuusaako obuweereza. Naye olwaleero tubalinze tubakwasa ambulance mu butongole tebakoze eki kyemmanyi bajja kuorganizinga omukolo. Naye nze mutabani wammwe, nze muzzukulu wammwe, nze muganda wammwe nakwata mu nsawo yange nengula ambulance eri abantu b'e Nakifuma. Ambulance ebyombi bagambye ambulance eyo yava ebweru weyeva ebweru yajjanga ambulance wabula tebagipanga buki buli kintu kyonna ekyetaagisa mu ekiri omwo era twakiguliramu. Era mbasaba bwebaana babakkiriza bakama baffe okugibakwasa mu butongole naye ffe twabateereddewo akakwakulizo kamu. Simanyi nti kanaaba kanene twabagambye nti okukyusa amannya tugikkiriza n'okuggyako ekifaananyi kya mukama wange mu bulumi obw'ekitalo nakyo nkikkiriza naye tubasaba ekolera abantu b'e Nakifuma ne bakkiriza. Era mbasaba bwe tunaaba tugireeta ogibakwasa butongole aba disitulikiti bagibakwasa mbasaba embamba yise mujje mubeerewo. Ekyo tukimaze. Ekyokubiri maama okimanyi obadde mu politics ebbanga ddene obuwanguzi tebutuuka bw'omu. Success is a collection of so many things omuntu omubi atasobola kubeera nabyo. Nze najja mu maaso gammwe emyaka nga 6 emabega okubasaba obukulembeze naye ekisanyi kyasooka sibalina muntu yenna gwe nkwata musango temwanzikiririzaamu olw'ensonga mwali temummanyi kuba mwali temukuze nange. Naye njala beebaza abantu b'e Nakifuma tutuuse olwaleero nga mwanzikirizaamu maama abakulembeze banange mwenna n'abantu mwenna. Nsaba obategeeza nti mu Uganda yonna wano Nakifuma twamanya likodi ze nasinga ofuna obululu obungi. Kitegeeza buli muntu yenna almost buli muntu yenna Nakifuma yannonda naye ekintu ekyo maama kinene. Nange mbeera ewaka ne ŋŋamba abantu bano ngenda kuba waaki. Naye mbasaba ekintu kimu mbadde nga nkibagamba bwe mulituuka kiseera nga munkooye muŋŋambangako ne siddamu kujja kusaba bululu. Ntya okutuuka mu maaso gammwe basaba bululu nga muŋŋoola buki. Ekyo mukitegedde baganda bange. Nsaba okusiimayo abantu 3 nga mmaliriza. Nsaba okusiimayo abantu 3 newankubadde nga abalala mbadde mbasiima mu ngeri ey'enjawulo etali ya bwano. Emyaka 9 egiyise nafuna ekirooto ekijja okwesiimawo wano naye omuntu gwe nasooka okukigambako kubanga nali sikuze nammwe nga siina we ntandikira kuba yeyandi okumpi bamuyita mwami Mulumba Kasimu.
Mwami Mulumba Kasimu musajja wa DP. Mulumba Kasimu abeera kimenyedde simanyi bawali wano. Mulumba Kasimu oyo namugamba njala kwesimbawo n'abantu bena Kifuma sibamanyi nangamba jangu tutandike. Era olunaku lina soko linnya na Kifuma najja kawukwawo nga tutegese omupiira gwa Haji Nkambwe Cup tata wange yafa. Mulumba Kasimu oyo yangamba tulumbe. So muganda wange Mulumba Kasimu njagala abantu bano bakulabe. Ekyenjawulo Mwami Mulumba Kasimu ono banamugamba nti jangu wagatte ku NUP yangamba nze sikyukakyuka ndi wa DP nenja kuwagirirayo. Mukama wange Mulumba Kasimu olw'omulimu omulungi gwe wakola n'okunnyambako n'okuntunda eri abantu bano nkuwadde ekidduka ekyo kikyo. Era kadi erimanyago pikipiki eyo twagiwandiisizza mu manyago. Si lwakuba nti bye wakula bisaana piki biza okubanga bisaana nnyonyi naye nsaba okkiriza nti ekyo kyensobodde. Nsaba bakwena okwetule ku piki yo. Basaba ne banyabo bwe nagwa akalulu kali akasooka ate mukama wange omulala atuuse ssebo Abudala Mulima Mayole semutusase nnyo okulaba. Nsaba maliriza omukolo guno naye nkuwa babuuzeeko. Bwe nagwa akalulu akaggwa nali mpaddemu amaanyi ng'abantu abasinga n'okunsekerera bansekerera naye waliwo omusajja omu mama gwe njagala okusiima bamuyita Alex Kasajja. Alex Kasajja oyo abadde atambuza ebibiina byange kwanza ebyobufuzi byange mbadde mulaba nga mbikola nnyo mu bibiina by'okwegatta. Era kyamaani wa Friends of Kiwanuka Organization ye Mwami Kasajja Alex yankubira essimu ng'akalulu kaakaggwa n'aŋŋamba sula nze nsanyusa nnyo nga towangudde. Singa owangudde mu kaseera kano akatono k'obadde wano mu bululu wandibadde otusaza ensawo abantu b'e Nakifuma. Sebo nsaba okwebaza okutambula nange ate nga teweeganya. Sebo naguliddeyo ekidduka kiri kikyo. Mama ekisembayo njagala okwebaza omusajja ono nze bwe nali mu kalulu akaggwa nali siina kibiina era abantu bangi nnyo baali batyokolagana nange okutali musango. Era abantu bangi nnyo bannakyukakyuka bannange nga batera okubeera nange mu bifaananyi misalattuku. Naye omusajja gwe bayita Sempaka Bernard yaguma n'agamba sula ngenda kutambula naawe naye ono